This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Uganda Communications Commission UCC kutusaka takulaba kunyoma olwokwagala okugatta omutino ku music waffe obuwangwa naddala kadongo kamu n'okumugulira akatale ak'omulembe aka digital all is gold bakabikabi abagikuba nga 3 mu July ku Sheraton Gardens wano mu Kampala Freddy Sebata Dani Mugula Matia Luyima Misusela Sega Mwenge Takubirizi Wile Mukabya Masias Warukaga Freddy Sebale Gerard Kiwewa Tibijigiri Kasiwe Kapo Harriet Sanyu Nabitaka Betty Nabulia Aisha Nachito Bonamu atakula bakunyoma okuyinga shinje mtwalo 10 vyepe mtwalo abiri ate meza ya milioni 3 Sheraton Gardens asa 3 mu July tutandika sawe mu yakawungezi kati ngonovera wa atakula bakunyoma kale mujje tutakale tumekete senta balidako balikoleza ebyana bibwe national ya nange netya figa kyekyo magnific scientific gwewereza sente ekitigwe wadidwa UCC Rosbom Afro Mobile Nesanyuka TV atolo de bitegekebwa baluna promotions. I'm on the move, looking for my groove, sweetness on my mind, mango, apple, tamarind on the go. Flavor Muka Chupa, refresh and go, flavor on the go, yeah, yeah. Flavor Muka Chupa, wherever I go, flavor on the go, yeah, yeah. Flavor and go, refresh and go. Ruzungu kadera zuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tujikole namba kujere kutoka ntoko ndimbuzi ndiyepo ana bora babaddi abakyala wale somwira mbanyengu to katonda ya chembucho agenda weji waminge yabawereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna nawufulumiza mu nnyindo kibwa ina guno omugo gwa Musa white step bibia mu detergent waliwo banangabye ebola yakasajja kasendi kalimba bannange sendi bannange. Okay, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Yes. Tuline talk and talk show midweek. Woma into wana talk and talk show ebereze. Bali yanguse da. Akazinda loko kaliwa. Kaliwan. Ono uli kikao. Ono akasuka. Okay. Agwa kako kali. Jenkins Mukasa. How are you? Ndi bulungi. Obulamu butambula. Setsigira maso. Sina buzibu. Ono Jenkins Mukasa hot lubala like pepper. Yes sir. Mukuru Eddie Sendi Kadiwa Bawa Mama Al Tata Al. Then Badru Senoga, formerly the East African, formerly the South African, now fully Ugandan. Best in Chira. And a recent victim of street order. Trade order. Trade order. A former owner of hardware kiasi. Abantu eyabakaba baba sendera bukioski bwabe nachi. Era Eddie musanyufu nnyo ku ekyo. Era mwenna abali eyo mba munoonya omuntu omusanyufu ye Eddie mbadde mbagamba. Deka coinciting abantu. Waliwo yabadde mpita okumbuuza ayagala mu interview ku bye South Africa eki ningamba naye kati nze mbozi gyoba onsubira mu si eyo simanyi nenvaawo simanyi ne bangoba nenswa wansula train nengola mga sigirina era oba gyoba onoonya South Africa wagendanga muzungu sigirina naye kati omanyi obasenga naawe oli mu kkubo wakomyewo kati anayo no yandibadde teyakomyewo n'expatriate aba expatriate tebawafulumya naye kati ekyandimukomezaawo kimanyi anti ba expatriate babaweereza ekipapula nga zino notice zolaba travel advisory American Embassy zefulumya negamba togenda mu bantu togenda wa tewaba wagenda eggulu tewaba wagenda wa eyo waliyo obuzibu kati ekivaamu abe babitugaanirawo
ku briefing je twasooka okufuna bye batugamba mboki temugenda wano temugenda mbana Uganda temugenda wano ekitegeeza ngenda okukwatagana naawe tolaba nti wali ontwala buli wamu nalinga ninga omupya ate ng'oddukawo abantu abasinga wali ondaga balage nti ono nayogeddeko ne mulongo mulongo banne nangamba si kirungi n'akamu teguggwa nemugaa mulongo naye oludde omukyalira habascran mulongo omwana takulanga omwana didi nedda didi yagraduatinga nograduatinga kati ngamba ono gwe wagendako ku birthday okuvanga mwaka gumu ate gwali mwaka gumu benagenda ewa mulongo twali tugenze ku birthday ya mulongo naye coincidentally awo ng'alina byacelebratinga eby'omwana oba amuwadde emmotoka oba omwana amaze nga equivalent ya senior 6 wano didi kati musomesa nze mukasa yaŋŋamba nti Kasuku yagenze mukasa tomweteekako nnyo omwana wa mwaka birthday yali ya mulongo onaakubuulira emirundi gye twagendayo ebiri oba esatu mulongo najjako ne wano embaale birthday kulo n'agikuliza mbaale ewaabwe era ne tugenda naye mukasa gwe omweteekerako bwereere mukasoli bulungi. Many of you are in denial. So I'm here to tell you the signs that you should be on family planning. It is just May, but you've already taken 3 emergency pills. You're disrespecting the meaning of the word emergency, but your life is your reproductive life is a crisis. How would you feel if everyone drove an ambulance? Another sign that relationship is still new. This is Kampala. Kampala people have a reception, welcome committee. They have a guest first. You first wait. Get on family planning. Because you see, you don't even know if the person snores. Okay, they look like they snore, but you don't know to what volume. So you need to slow down. It is just May. You've already had 3 pregnancy scares. Your reproductive health is a horror. You're holy at the end of every month. God, if you do this for me, I'll give you a surprise. Sweet Lord, it's me again. This time is the last. When you do this for me, I'll become a street preacher. Just get this thing. Cyana Press contraceptive. It is free in all government health facilities. It is also self-injectable, so fits in your busy schedule. Mostly you people of Soroti, Serere, Ngora, Kumi, Katakwi, Bukedea, Bukedea, Kabera Maido, Palisa, Manafwa, free in all government health facilities. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85. Or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Kale. Mukulikeyo nnyo mu bulango. Mugummulako okwo. Tukomyewo. Tukomyewo and kati onaaseka ki? What's funny? Omanyi bali ku dduwa. Kati dduwa abantu abasinga simanyi alikyusa mu feeling. Dduwa kuba kulya. Kati abantu bajja abamu ng'oli amaze ennaku talya.
So ng'abantu babeera bayala bagenda bagabula omuceere akati bagabula omuceere naye muceere mubaamu obummonde akamonde k'omuceere ogwo nga ndala nga basajja bafumba bano abasiraamu bafumba obulungi kabakookya hot kale ate bano baakola ensobi olumu wabeerawo amazzi gano ag'okunaaba mu ngalo abantu tebaganywedde neeyano nga kamukoze eki kamuli bubi kati gayi agenda akakwata akasuulayo kamwokya akawawata nga takyalina kyakukola muntu mukulu amaziga ne gatandika kati batudde bagombye babatya amagulu kati yamula okumutamba kati Jafari kiki kati gwe buuza gwotera okubeera ku dduwa Jafari seeka wange kikyate nzijukidde okufa kwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye kakati naawe obadde ombuuza nti onaaseka nze nina bye nabaddemu eggulu kyangu omuntu okubeera naaseka nga ajjukira ki olaba ebyomuceere ogwokya edda ekibuli awo bateekangawo mawuledi ew'omulangira zikyabeerayo kusalira Nabbi mazaalibwa ga Nabbi nti omanyi mawuledi zesoma naye omuceere baguba gwokya gutyo ogwo okimanyi nti gayi omuceere guli gwali gwokya nnyo nnyo abamu twayimiriza naye gayi yalya n'atuuka time nze ngenda okuddamu omulala nga luno luliba luvuddeko ku ngalo kati nga olaba wano weewati okitegedde teyasirisa yagenda mu maaso n'atandika okuva omusaayi mu nnyindo era teyasirisa ebintu nemugawo wayi musajja ninikonze ndya mmere yange oba temwagala mubireke kakati n'oyo mwali ku dduwa bano baali Mombasa Mombasa erina ekitu ekiri very strange Mombasa eyokya ate n'ennyogoga kwamba sometimes it can be cold very cold kakati bagayi bafumba coffee kwamba mu Luswahili bamuyita kahawa ile moto moto naye kye bayita kahawa moto moto kugamba bagayi bamusavinga ng'aliko 101 degrees okwokya kati gayi akola naye ng'obudde bunnyogoga gayi ayiwayo bagenda okulaba nga gayi agira nga naye buli lwawanda bwati luliba luno lwawaggulu nga lwawanda so it is understandable ebintu byaki ebyakuwanda no kati olulimba wawaggulu nga luwanda buwanze no bwanywa cyayi lwawanda ate nga naye talekera kati ate oli omulala ate yali anywa cyayi ayo kyenyenyi kasini mulirizoone yasembayo waliwo nedda bannaye nedda tofaayo ate biki mulirizoone asembayo ona nkyangono bankwate ono bancono banta mulinga abagaa nti muli ku competition nseka ngende mwenyumeze bemumaliriza nkomewo tutandike kale kati ekyo kyoyagala okukola omanyi bano abayimba solfaz naki bamanyi abo abawanvu anakomayo lumu oli alirinyisa eddoboozi bwatyo kolo nze lwe namanya nti omuntu alina ekintu bayita voice box. Voice box is it's a part of the voice box esobola okuvaamu neddawali eddooko olina erimuvaamu neddawali nerigaa nti bw'omala okwekongakonga ng'ompita okuyimba okuyita kulya box ya Rosa yekonga ne kati bw'omala okwekongakonga ng'ompita mbadde gambo wa chai oli kati kekasembayo mbe nno tukawe empaawe wambogo Haji Mukodo kati bateeka chai ne bateekako oba omuvubuka yakola atya n'ateekako ebikola by'enjaga ku chai yo abantu bamanyi abantu bano basabamu ka chai awo before ekyeggulo awo saawa emu bbiri awo baleeteka chai ne chai bamuleeta ayokya nnyo kati engeri gyalimu enjaga tebaamuwulira oli n'amunywa kati ate n'agenda owulira nga olulimi lukola ki lutandisa okwokya ennyo ne bamuwaata amazzi nga ganyogo galimu ne ice bwe yaganywa olubinimi lwekwata ne yeerabira ndowooza yerowooza alina kikajjo mukamwa ng'atandika kugaaya bana bamulaba baafa omusayi nagamba okikinga ndi kubyange ogira oti ng'olulimi alumazeewo bamutwalira mu ambulance
waliyo n'ebyennyumya n'ebimya byewaka ekawepo omanyiye Wambogo mbawemu eddakiika kale yagala ebe mumala mu ngambe tutandike tumaze kale genda maaso. So olunaku olwaleero we have an interesting story. Kabaaya ne Abani KOJJA batiiminza ne bakwata KWEFU baagala mugaya kumumalawo. KWEFU alina ebintu yayogedde baadde bamubuuza ku comedy festival naako bye yayogedde n'ateekamu n'abeeyita baserebu nga tebali batikitoka tebasesa n'ebisigadde. Ndowooza KOJJA Kabaaya ne kitamuyisa bulungi n'agamba kanzije nkwate KWEFU n'amulangira olugezigezi n'amulangira yamugamba nti tamusinga kutegeera ne beeruba lunaku wati. Njagala sooka tuwe vidiyo ezo zombi bwe tukomawo tutandikiraawo k'otalabye ojjako enoonyeza okagattewo obere ng'ogoberera nawe beerako ne information. Object motions yategese njala sooka kumwebaza olw'ekirowoozo ekya comedy festival Abitex. Thank you very much mwami Abitex webale ekirowoozo kyewafunye kyonna kyewakola you are very much. It's a good idea. Now naye obuzibu bwonna mu eyo sho ne bolaba Abitex kati ayomba ne bapromota ne ba comedians. Obuzibu bwasooka kuva ku kigambo eki festival. Festival kiki? Festival nga festival. Teri festival ya 6 hours ya 5 hours. Ebeera festival. Kiba kivulu. Tesobolawo. Festival ebeera organized event or community celebration typically centered on cultural tradition, religion, art or unifying theme. Kakati ebeera mu nnaku ez'enjawulo so okuba ey'olunaku olulamba nga twalina Kampala City Festival oba ey'ennaku eziwerako 3-4 wiiki. Kitegeeza n'eya Kenzo teyali festival. Kigambo nga bw'olaba nyege zizo festival. Kati eyo wokka kiri nkyekyezayo wali ey'ekoloji yakola teyali festival ya Kenzo. Teyali festival. Kyali kivulu. Kyali kivulu. Actually tekyali kivulu. Concert. Yali concert. Ati ekyo kimu. Kakati lwaki gamba nti obuzibu bwava n'okulabika nti bakaayana. Tosobola kuŋŋamba nti otegese festival naye ya 5 hours nti eva ssaawa emu paka ssaawa 6. Kati n'oleeta guno omuyeye gw'abakomedian gw'abantu nga n'abamu beeyita bweyisi bakomedians. Because bano bonna abali wano si bakomedians. Guno omuyeye gwe baaleeta. Abamu they are accidental famous people. Joli yayogera akantu kewumite. Namala bana ateka toyo banna. Accidental nikakwate kati omulesi. Yakoze ngombe kati none yagambye nti ani aleta malaya abantu babulijjo. Ojja musanga bamulese. Kyovula abamu baale mu kifo ky'okusesa banyiza bunyiza. Bakaya abantu. Tibaleeta abantu. TikTok is different. Live show is different from a recorded show. Buno bana ba TikTok so kola ebintu bino no dali ku computer no teka mu sound no teka mu ngeuli ekimusesa si kye wakoze wabula ka sound ke wagasemu akalwasa gakeka musesa gabakuleta bakuyimirizaawo sekyo nakyo njalaba abantu abali ba content creators ku TikTok mu kyegendereze tofubutuka eri olw'okuba olina akantu ko ke wakoze era kyobola bano bagundi batuli bulala bo bakreditinga nti basobola okukola content eri ate ne wano badelivaringa nesimu ena nti mukisobola ekyo kimu wayagadde masannyalaze kanga kuwe ekisooka Dr. KWEFULUKUTA toyina modo authority yonna kigambo kiri moral authority moro anti ondabisizza baite bakategedde njagadde toyina moro toyina moral authority yonna okwogera ku KOJJA Kabaaya kubanga nkusinga buli kimu ku internet ateggo obusungu ngoyo anti ku internet kwe tuli musingirako buli kimu beba bigambo by'amagezi byalooza nti byasobola nze naye ani asinza okubyo oli motivational speaker ani asinza obyo era okyusizza obulamu bw'abantu bameka bwe nkyusizza ku internet
bwe kuba kwogera bisanyusa abantu okinsinga ekyo okusanyusa abantu bo buzibu bwe balina buli bumu amagezi amatono balina mangi batya ye amanyi buli wamu balina kwogererawo kintu ky'amagezi ffe tutambula n'embeera ey'obudde nsobola okwogera ekintu gwe kyolabanga ekyobusiru naye nga kyekyamagezi mu kaseera ako kubanga ono awulira kyaba yeetaaga essaawa eno okategeera akakantu kwefulukuta ngenda muterawo emiliyoni 5 ye tagenda kuteekawo yadde 10 bwe tuba nga twogera by'amagezi bye byalowooza nti abitegeera abinsinga tugende ku channel yonna ye gyawulira gyayagala oba Kasuku Live oba Sakozi oba ani oba Kojja Kabaaya ofiiso yonna ye gyawulira nti gyakola ki gyayagala batusetingira ebibuuzo tubyanukule naye ku paneanukuza bukugu nga temuli byabwakojja nga tewali byabakojja bwampangula muwe miliyoni meka kwefulukuta nkusinga okutegeera siga nti totegeera naye ntegeerayo kunze esigala eri wansi naye olina bwangi bw'osinga okutegeera ekyokubiri bw'oba okola analysis sooka otulolowooze kubanga n'analysis z'okola tozitegeera oli amakya posita gy'oyogerako kwefulukuta yabaddeko abayimbi bakomediani ne Kojja ne Ssenga okitegeera King Saka ne Juliana Kanyomozi ne Irene Namubiru lwaki tobanenya okuyimba nga ate yabadde comedy festival babadde balina kuyimba kuba bayimbi bakomediani bakoze comedy kuba baki bakomediani nze nakoze ngani ngakojja ku posta ndiko ngani ngakojja natume yakoze ngani ngasenga ikuposa yabaddeko ngani ngasenga kati kwefulukuta addo yagala nze Kojja Kabaaya njize nyimbe oba nkole comedy kubanga wandigambye nti yabadde comedy festival kituufu wayogedde n'ogamba posta yabaddeko abantu bangi naye ne weerabira nti kuliko ekigambo festival kitegeeza ki kitegeeza ekintu ekitaba byonna ebikujjuko ate kitandika ebikujjuko kitandika misana abantu bazze kiro eyo nsobi ya mutegesi ekyokubiri bwandinjogeddeko ng'ogamba nti Abitex yakoze ensobi okuddira abasomesa emisomo gy'ekikulu okugiteeka mu comedy naye ate era nakyo kijjukire nti Kojja ne Ssenga ayina akalandira ku comedy kubanga comedy kitegeeza kusesa kusesa ogenda kwetegereza nga omuyimbi ne Ssenga oba Kojja balina akakwate ku comedy kubanga batambulira mu mbeera emwesesa tebaleesemu asomesa ku bya bulimi nti oba yaba abeera mu comedy festival n'omukungu Simon Senkai yandibadde bamuyita ajja asomese ku byenfuna naye teyabaddeko kuki ku posta kati kwefulukuta nze yazze nenkola nga Kojja kyalina okukola ate ompita otya omuwemuzi okitegeera kale bwe mba ndi muwemuzi kituufu naye mulidde mu kiseera ki era nasasulwa kukola ki nze ndi Kojja era nazze nensomesa ngani tewayimiridde ku paaka nkadde tewayimiridde ku kizimbe mwakeedi tewayimiridde ku kkubo wagenze mu kifo abakuŋŋaanidde abantu abakulu abawezezza emyaka 18 n'otandika okusomesa ate nze Kojja Kabaaya ndowooza kwefulukuta mulaba ng'omusajja ne bwaba si Muganda aludde mu Buganda amanyi ekigambo Kojja kyekikola ki kyekitegeeza bye nakoze byadde tebijja mu bwa Kojja byadde bijja mu buyimbi oba byabadde bijja mu comedy kyesaategedde ye anjogerako ngani kwefulukuta onjogerako nga oli ki kuba nze Kojja Kabaaya gwe oli ki kwefulukuta kitegeeza ki kuba gongamira ngamba akola ku radio okola ne ku radio wefulukutira kubita kukwatako bakyakozesa n'okukozesa omanyira abantu bakyakugamba nti nga tonnatuuka tomanyi na ssaawa zolina kuzuukuka ntuufu nina ebintu byenne so video muzirabye yes sebo njagala kusookerawo edisini is this all necessary? What Dr. Kwef said is very, very pertinent, very important, very necessary, and I'm in support 100%. Njagala abatulaba okubagamba kino. Buli omuntu lwavangayo nga tavumye n'agamba omuntu nti tosesa. N'agamba omuntu nti mujja ku stage kuwemula. N'agamba omuntu nti omutegesi ye muntu asaana
okuvunaanibwa in the first place kubanga yaleeta abantu abawemula. Gaayo oyo ndoza yakojja Kabaaya anize kyange tekiri personal pase. Bamuyita mu press conference nga mulimu Amoti, Raini, Nseko Buseko, abavubuka bano aba Mary Hart. You know, nga koma mulimu ba comedians abawera ddala abategerekeka abesimbo. Fine ne Kapale gundi oyo era Kojja Kabaaya yawemulira mu press conference eyo. Buli yaliwo yeska okiraba. So kwefu bwavaayo n'akyogerako I'm in support. Ekirala banayekamba buulire. You should learn to say no sometimes. Zenja po ekyokulabirako. There are many times people have invited me to be an MC. Olino mbuza mukolo ki? Sijja kujja. For one reason or another. I'll give you an example. Bali bampitse nga baagala ngende mbere MC ku press conference ya Joseph Ngoma. Na yene mpimamu ekyamazima abayimbi ba gospel manyiko abatutuumufu ennyo. Ate n'eddiini ntono. Eddiini nyingi. Tesobola kuba nyingi ng'oli mulokole. Ogwo mulimu guli wa ati ne wawo byetulabako waliwo byetulabako Eddie. Byetulabako obulokole engeri gy'obwogerako wandibadde omanyi abayimbira Mukama abanjiko. Olaba nange kati simanyi. Tobansinza. Bentram omumanyi. Tufa tukole bwe tuti. Nsuula linyo nsuula. Anti nsudde Bentram. Ne nsuula Levikson. Kanaawo. Andi kati bwenfula erinnya kati sulaga nti owuwo mumanyi osula n'oluyimba linnya ku linnya bwesula erinnya nange nsule tulabanga n'asigala nga Bugembe Joseph Ngoma President Lanek Nakibuuka ayogera amanya abiri tulinga abali sayidi emu Betty Nakibuuka nze ndi makkati Judith babiri. Later Justin Nabosa. Oyo yani. Yayimba ne Bugembe. Exodus. Later Pastor Twine. Ati gwe mbadde ngenda okwogera. Bagambye buli omu asula omwomu. Tubeere bw'avunaanyizibwa. Ate mbadde ndi mu bwongo. Okitegedde nti gwe ngenda okwogera. Pastor Twine. Pastor Twine awo tuzaako ani ate bakweddeeyo. Oyinayo? Injalina. Later. Pastor Sarah. Kamuweli nyeri okubiri. Walo SG4. Olaba ne producer agambye olimba lwa wampologoma tolumanyi. Uliriza vamu ebyo. Hano kuyimbiramu. Uliriza. Wampologoma sawa mmeka. Kagambe kino. TikTok. Eka nkebere ku sawa. Yesu ajja. Baba. Ulira. Tikita. Kale. Tulina Martin Seku. Tulina nange mbamanyi lwa kuba tusowa. Bangi. Naye mbadde mbagamba nti napimamu ng'ekyamazima manyi bano ba top. Okiraba? Yet kati abaana bangi mu gospel eyo gye bali. Era nga kati nga wakutte ate bona temwogedde. Nga wakutte modulo omuvubuka ono King Wesley. MC. Ye MC w'abalokole gwe mmanyi. Aba presenting ku stations zaabwe. Oba ne Madayana. Kati abo bonga abeera akola ki? I turned down the job. Yali agumpane ne mugamba, you know what? Thank you so much for thinking about me, but I think I might make a mistake. Njagala n'abantu ba TikToker ne Kojja Kabaaya. Waliwo oli omulala ye mwana muto yani abani kojja si mu bubi fenna tunoonya akaliro fenna tunoonya ssente omanyi nze abantu olumu mbayamba nti ne tukola ki mbayamba ne bamanya
Fenna tunoonya ssente, fenna tunoonya kaliro. For starters, era ekyakujja ewaka wandibadde gy'oli otudde okoze eki naye oyagala ki ssente sikyo naye olina wootatuuka oba n'ogamba okuuma ekitiibwa kyange ssente ezo kanzikole ki kanzireke. Kakati na wano mbasaba olumu ogaana andi ekirala osigaza ekitiibwa kyo. Omanyize kati waliwo wootuuka andi kino nkiyigiriza abantu abakyali abato. Bw'oba okyali muto olumu ogezesagezesa nnyo kati gy'oyokyera. Tulina abantu abamu njabbawo ekyokulabirako. Manyi tuwaliyo abantu nga tubawa ekitiibwa naye nga tebaali baakabi, naye nga tubawa ekitiibwa why baabanga basirifu. Kati nobody ever got to know actually teyali mugezi. Manya yali mugezi naye nga katono ye n'amanya nti the best thing to do gwesirika. Ati abantu abakulaba balowooza mb'oya kavimbo kumbe tolina kyakola ki kyakwogera. Kati buli akuyita agamba mwana gayo Kasuku yeeraga kumbe Kasuku ali wali talina kyakwogera. So you are better off sometimes oli akuyise comedy show yadde akuyise kati kwefu y'obuzibu yamusanga wa? Kwefu mu bino byonna kwefu ali ku campaign egamba okuwemula should stop. Ekyo kyo kituufu kati yawemuwe era tugenda kikolako tu n'okuyamba ku bantu okumanya nti waliyo etteeka bw'owemula basobola okukwata. Sinze host one naye ngenda kusaba producer nsaba oleete vidiyo ya Honorable Nyombi Tembo ku nsonga y'okuwemula. Bannayuganda, ekitongole ky'ebyempuliziganya ekya Uganda Communication Commission kyagala okwogerako nammwe ku nsonga nga bwe zitambula ez'okukozesa emitimbagano naddala okusinziira ku mbeera nga bw'eriwo kati. Tukimanyi bulungi nti nno kkooti ejulirwamu oba kkooti ekola ku ssemateeka erina obutundu bwe yafuula nga tebukyakola ku tteeka ly'okukozesa obubi kompyuta n'emitimbagano mu ggwanga lino. Obutundu obwo bukwata ku bintu nga okukozesa obubi social media, nga okukozesa abaana okubalaga obubi social media n'ebintu ebiranga bwe mumanyi. Obutundu obwo bwankubadde bwazzibwa ebbali. Twagala okutegeeza Bannayuganda nti nno amateeka amalala mangi gakyaliwo agayinza okukozesebwa okulaba nti n'emitimbagano gikozesebwa bulungi. Ng'erya UCC Act etteeka eriteekawo ekitongole kino, amateeka ng'agakwata ku by'abaana, cyber stalking, okubuzaabuza n'obulyazaamaanya obukozesebwa okubba abantu ku mikutu, ago n'amateeka gakyaliwo era gayinza okukozesebwa. Twagalira tubategeeze tiwankubadde Constitutional Court yazze ebbali obutundu obwo bwe twogeddeko, ekyo tekitegeeza nti nno ekkooti ewagira ebintu ebyo okubeerawo. Ebintu ebyo bisigala nga bikyali bikyamu mu buntu, mu mpisa, ng'era bwe mbategeeza wali waggulu ne mu mateeka amalala go Constitutional Court geetaakwatako. N'olw'ensonga eyo njagala tube beegendereza nnyo tukozese emitimbagano gino mu bulungi, kubanga tuwuliddeyo bannaffe bangi abalowooza nti lwakuba obutundu obwo Constitutional Court yabuzizza ebbali kaakati kifuuse kyakukuba ssemukiti buli omu kukola by'ayagala ku mutimbagano. Ekyo si kituufu n'akamu. Nawuliddeko n'abamu ababadde bakunga bannaabwe nti mwawulidde etteeka baaliweze, kaakati mukole kyonna kye mwagala. Oyo akukunga ayagala kuleetera kabasa mwattu. Tokkiriza. Ffenna tujjukira kasitore ke mumanyi obulungi ak'akasolo akamu akaali katawaanya obusolo obulala. Obusolo obwo obulala baali batawaanya ne bwekobaana nti akasolo kano kasalira amagezi tukasibe ekidde mu bulago. Buli we kanaaba kajjanga tunaakawuliranga nga kajja ffe nga tudduka. Kaakati obusolo buli baali batawaanya akamu akaali tekamanyi mbeera ko ne kavaayo ne kagenda keeteekako omulimu ogwakaleetera akabasa konalabanga ogenda okusiba mu kasolo kali ekidde era kagenda okukasibamu ekidde ko tekadda bali bannawaako ne badduka. So tobeera gwe ajagala okusiba ekidde mu tteeka ng'oligezesa oba okuggyawo kiri kyataddewo amateeka oba ge tegakyaliwo.
njagala obategeeza nga abalabirira emitimbagano nti nno amateeka mangi gakyaliwo ge tusobola okukozesa okutereeza embeera y'emitimbagano. N'olwekyo tetweyibaala ate tukozesa emitimbagano mu bulungi okutumbula embeera zaffe ez'omuntu, okutumbula emboozi zaffe ennungi, ebyokwesanyusaamu, ebyokweyigiriza n'okukola emirimu naye nga tetukola ebyo ebikosa abalala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Video mugirabye. Ate kati Honorable Nyombi Temba alina kyakola. Ye atandika bwatyo. N'agamba ekyo kyemukola kikyamu. Era ne muteeka gye ekiri. Neffe tetwagala kujja kukwata bukwasi muntu. Tusooka kubuulira nti kyokola kikyamu era ne mateeka bw'okwatibwa omusango bwa bweguti ne bweguti. Sakira ati bwe bajja tolina bw'ogamba nti nze mbadde sikimanyi. Tolina bw'ogamba nti waliwo ampalana. Tolina bw'ogamba nti Nyombi Temba anwanisa. Yakugamba teeka liiryo. Era ye ne mu kooti tajja by the way. Ng'olyoka weeriga ne baki ne balooya be. So that is my take. Naye nga mbazaayo wali kasita bw'ovaayo n'oyogera something explainable n'onnyonnyola nga bw'onnyonnyodde. Oli n'avaayo n'ajja n'aga nti kozi yamugambye atya nti amatu gaki naye abaana abo tebakoma kuwemula naye n'okuvuma bamanyi. Naye nga tekwefo kyamatuki kyamutiisa. Ate olumu kiba munda muli obulungi omuntu ayinza okubanga munda nga gatoba tomusosowaza. Ye bagiyiemu nnyo supu. Nzije ewuwo. Kwefulukuta bye yayogedde. Kusokera wa kwefu. We twakulira nga tuli bato. Nga waliwo time gye baga nti past 9 tolina movies ogenda laba ku TV. Nga bakulu bokka be balaba. Kitegeeza nti by that time babangawo firimu nga ziri explicit nga mulimu obuseegu nga tebakkiriza abaana bato kuziraba. Kitegedde bulungi. Ekyokubiri ebigambo bino abasajja bino bye boogera si be baabiyiiya. Eyabiyiiya alina otubuulira ekigendererwa kye kyali ki waba tayagala tubyogereko oba abantu babyogere. Kamu bwayogeza ogamba nti oba agenda kwanjula mwana muto oba beba n'aboogezi b'okumikolo omukaka mu buyitirivu. Genda mu maaso. Okitegedde. Kakati ekivulu in particular ekya Comedy Festival. First omutegesi wakyo musajja mukulu. Mmanyi yalina n'akakiiko ke yakola nako bwe balonda abantu be bagenda okupresentinga. Abani KOJJA ne KABAAYA bali labeled okuba nti ebigambo bye boogera. Era abantu nsanga abantu bangi nnyo abaagala shoyo ne KABAAYA lwa bintu ebyo. Ne baddamu ne babiddamu ne babikunyumiza omanyi yagambye kino bibanyumirwa ye society yaffe. So this is one over two muli basatu ne Honorable Nyombi Temba against the 20,000 people abanyumirwa bino ebintu. First of all, what matters bawemuliddewa. Nchaze wano kumacha misana tukunawemula bajja ku sheyo I think we are performing asawa nga sato KOJJA KABAAYA ne munne zize sawa ze ba performing wabanga mu comedy festival mwali mu abaana bato then we can condemn ne baba nti show yali abantu bakulu abantu abali mu audience abakuba n'enduulu ne bagamba yoyo waffe akyogedde nkiwulidde. There's no way you can start judging them. Buli omu alina waayitira kwefunga akolera radio y'obwassaabasajja tebamansa ntu eno bakojja KABAAYA bo gye bali kikola bulungi nnyo era tebakirinaako kale kimala moderator kimala genda mu maaso kimala genda mu maaso n'okuteesa okitegedde. So mwami Kwefu abantu let people be. Kwefu talina lutalo lwagenda nakuwangula kuba abo they are just not even 1% of abantu abawemula tubalina bangi ate oli otegedde KOJJA oli agambye ndi KOJJA bakojja betumanyi okuleka bana basista baba baffe abakojja abasigadde boogera ku bya kisenge boogera ku bya kuwemula. Nyombi Temba bwe yagamba nti abefudde bakojja ne basenga okuwemula yali aweereza eno gye yali but nsaba njogereko but kubukulu bwali kwenjogeredde olidde ndabinina nywantomokamu oli musajja mukunda ebigambo boogera bya luzungu
bali ku lulimi lwa kinnansi. Uliriza ebigambo ebyo bye boogera birina we byogererwa. Bayire kambabula ekyo buli muntu awemula okujjako abafaadha kuba bo tebawasa naye buli muntu omusajja n'omukazi awemula but ekyawula ki right place right time right person ng'olina mukyalawo muli babiri mwekka mubeera mwogera ebyo ebigambo ebinene nze naye mubeera mukumokola gagambo obudde mumala mukwogera okujja nga nti the act of making love kubeera kuwemula. I said to say the act of making love kuba kuwemula. Neshegeza bagenda tusiba batumale. Mu public kasito obyogerera mu public ngotandeko PA gwegenda ku paaka nga tolina kazindaalo otandika okukanyuga tewaba kigendererwa naye omusajja waba annyonnyola manipala queen agamba ekola etya kati bwakyogera nakikomyawo nga tuvaawo aba alina okunyinyonnyola wali nankulabye kati kubombi ani alina yayimba n'okuyimba kubbala wa Fujita supremacy awo tugenda supremacy ebbaala yaffe tugenda gendayo tulabe experience ebbaala nnungi tujja gendayo erina ebintu ebirungi abakozi bakola bulungi kati olaba ebintu ebyo abantu b'engezigezi nga mmwe nze bannemesako lumu omukolo gw'okwalula abalongo nga mukwano gwange yampise naŋŋamba ogwo omukolo ne Mukasa yaliko ogwa Mukasa balina ono mukolo kikuba kugoba naliyo nagenda mabegako gaya ngamba ngenda okwalula abalongo bange eyo saidi zegayaze eyo kati waliwo gayi wange wa boda yali awulira ng'oli ampita ono naŋŋamba nkutwalira bwereere n'amafuta tossaamu ne mugamba nkubye jackpot kati nga tugenda kapiki tusanga omukolo nga tuyimirira ono aba yakasamba akapiki n'amwakula oli agamba si we wano we waki we mukolo oguddako mu maaso wano baaliwo bali ku lumbe nga tugenda ekibitamanyi kunyumya mugenda neggayi muli ku boda musanga awali abantu omukulu olwapakinga nga tetunava kapiki asamba stand bwati n'abawa mulinga kino gwe maama ogire booti ne baba taata tutegedde naye omukolo guliwa we wali eri gamba mutusonyiwe bannange kati ye yajja abitadde wano ku lulimi nze simanyi lwaki anvugira bwereere kumbe maybe yalina muzimu gwe kati nga tutuuka ku mukolo era bwe yakola nga twakatuuka oba yali nyazala yali afulumu oyo n'amuwa maama olinga kino era okirina zimanyi biki omusajja nawe nagamba tekijja kusoboka temugenda kuwemulira wano mugende gwe ne munno era ngaabagayo nemeseza omukolo omukolo gwakuwemula kwalula balongo mbu vyasukka ono yali alina ebigambo nga birimu ebisoko simanyi kabuleta yaki olinga injini yakino exosi okitegedde kati abantu ab'engezigezi ne bannemesa omukolo kati era eyo yali public okitegedde bisanatu lwabiwungerera wengenawo saawa 12 lwaki baatulemesa nekyo ekyokuwemula kyo si kirungi kyo tulina kikondeeminga ne bayire siwemula nnyo kiryawo sabikamuko katini ne tulaba naye musajjawo teyazza naye abasajja bazzeemu kwefu nalabye kundi Kabaaya nga ganze kwefu okusinga okutegeera kyonsinga kyokka kimu matu nemanya nti olutalo lulabika lunyinyitidde embeera yeeyo discussion yeeyo egenda mu maaso twagala tukayitemu wano briefly gwali eyo waliwo n'ekirala kyenjagala to wrapping up walabye receipt ya 69 million eyawa eya gavuna eya Saturday naye kasukulu ekyo gye netukeesezaako mu gavuna naye kuvamanyi nti bwe tuyingiramu ku 9 tuvaamu ku 1 oba 2
government eragikuba ku Friday. Nati Saturday kirala. Ne Saturday kano ka break ke tufunamu. Olusi mbeera nfulumye mu kibuga, olusi mba neebase. Ngendo zuukuka nga ziringa 9-10 ez'ekiro. Kati awo nganzija. Ozuukuka ku 6. Bwe kali kutanda n'ozuukuka ku 7. Ku 7. Ekirala jjukira. Ku ssaawa 7 ogw'ekiro ku Saturday olw'ebeera Sunday. Mu ddakiika okuva ekyanja okutuuka mu gavana. Kubanga all through tewaba motoka. And njagala kwebaza gavumenti. Naddala ndooza Ministry ya Works. Wabaddewo nnyo outcry y'abantu okubbibwa ku bitaala. Kati kye bakola ekiro. Era bakommunicatinga ebitaala baabita. Naye otuukawo era n'otunulamuko n'ogenda. No, koma kutuukawo. Sibamu katini. Kiriya n'ogenda. Kuba biba biwoninga buwonizibwa ebiti. Either red oba orange. Kati awo gavana enyuma bwali. Naye what's your take on kintu ekyo? 69 million. Sente ze banywa zaabwe. Okujjako ng'olina obujulizi nti baazibbye. Naye baba banywa zaabwe. Gavana baala yaffe. Babeera babawagira bongera otuwa obulamu. Batuwagule eno naffe batuwa obulamu. 69 million. Abantu balina sente. Guy yali under budget ye yagisala because yali talina aba consumers. Oyo. Target ye yali ya million 10. Ne waki babeera tebankubira. Ate onywako gwa mmeka. Nakyo kamukamu gwe muganda. Ekinnuma nali mu gavana. Bali wano ku olaba era twali naye. Bali wali waggulu. Wano kuba ku DJ's box. Wow. Sweet shibe banaite economy. Twali awo ne bafudde paka kusala 12 n'ekitundu. Kwolwo. Yes sebo. Bafudde kati governor akimanyi kutukeesezaamu. Ne abana bali essente. Abantu jasira ko olusitu bagamba ebintu. Problem jennine eriemu. Abantu bagamba ebintu bino obutamanya abaabwe bo ne balowooza nti ensi we bagirabira weeri. Abantu balina ssente. Bazina. Abalina balina. Nga bw'olaba nti abatalina tebalina. Naye ate n'abalina. Haves and haves not. Era kati waliwo agenda otandika. Waki yazitwala n'ayamba bakateeyamba. Kuzizo. Kateyamba muwe. Ono zino zize ye yazeeriridde. Omanyi batandika mpola. Kwaki tayamba naweerera y'abaana. Weerera y'abaana. Oyo saagala akole. Njagala awo waali. Ateeka okuba nga alinayo empale enkadde S2. Either agende ensambya oba agende emmengo. Tusanyo babies home. Azitwaleyo. Naye si buli nti omala gatwala. Bacha kulabirako. Bamanyo gaana. Maama olete ekipale nga. Bahina ze bagaana. Embale bayizo. Awo wenyini waali. Oba awo wenyini waali. Asobola okubaako ne gwayamba nti nnumye ku kifi ky'enkoko nzikuse n'akimuwa. Buli muntu mu society w'oli osobola okubaako ne gwayamba. Naiti yange yoro wagisubwako wetuva ku piya okulaba omupiira. Wali ogenda wali kati Chali wange yali shooting Mama Dinga ifumbe bya Guinness. Yazem era yamaliriza I think. Nenga akanso king kwa yali ampise ngende ndabe production ni ngenda ngendo tuka nga bakuba kadde. Anti wafumbeja nga kuba kadde nga ajiga. Era wali abantu wali nga tebavaawo. Mama Dira rafumba. Abu abati ezo session nasange enkoko ya boil efuru eyidde n'ekigeri. Nga bakaka kumajala yagendayo. Manyinjala is a foodie. Yagendayo kabwanjala. Yagenda namukuba nga awute bakuli ya supu nene bwe. Baine bakuli nga ziri locally made. Mwana kabwanjala. Experience yali yakabinyo. Munonya ka video. Simon Njala at Mama D. Luliro yasoko okukola. Kuruno yabadde. Kati yagifunye. Nayiba twali fenna. Toma itwa misingamu mze nawe na esawa nga nabanga tetunaba kwatagana ngandi wa Mama D mputa supu kati record yagifunye na musanga ali kusawa 147 nga record holder ina 140 kali nga yagala yongereke nsabwe ndala 10 aberenga stretches kali wabali bakola babiri waliwo ne yali akola baking 100 hours ye natuka azituuseko kali nga bya bakings bya bakings aba baking
bali sponsored by Nile Agro bana ba sponsor baffe ba sponsor baffe baina ngano baina buli kimu ne modern wheat flour bakiteeka mu sente kuluno era kuluno mama dishe yakola kuluno yali amayiro yateekamu ebintu bingi ebyamulemesa first yateekamu obulango obwaba sponsors biba tebiyita ne kuno yalina setup nga nungi cameras timer biki nga tebivaako nengenda we navaawo nenyingira gavana Saturday ngana katuuka olaba mbuka mu bbanga message gye njagala oweereza njagiweereza omukulu yali mu biiru eyo ya 69 million we muddamu otuula mu mpiti gamba switishi nzinywe nalabya Hennessy XO nsoke njiyiweyoko gayi yakola raundi ye yasooka ngezo zokka ze ziriko raundi yasooka ethinki alinga milioni 2 yasooka emu yokka asatu ne kale kyamulemesa nga talina banywa nze ekinuma zinalimu mu gwe twafulumira kwemu nga wakyaliwe wati gavana ya Saturday yatabuka dda genda tandikanga ku musanvu nzuukuka omusajja afoli yali Isa akola kuki ono gwe twogera naye Sunday Sunday ankubirengako Sunday yagufule mulimu nti Kasuku buli ku saa 8 Saturday ankubira nze ajja kuteekako omwana kubi ankubirenga ku 8 nze nzijja ku 8 kitundu nga ntuuka paka saa 2 tuvaawo tugenda ku supu ebyo byenjagalira ddala ana awasigadde ate era obeera wabalabi ate ova mu buliri ate ova mu bweri era vudde mu buliri nodda mu buliri kabe kasinga omulekamu era n'omusangamu akati awo kyomukolera bw'ayombenyewo nga tugende kamukomawo kuttaaniza okumakya tasobola kiddala emboozi yo betyo betambudde mujja tusonyiwa ebisosoberawo wali the jackets is a bit tired but regardless we move today tujja kuba tubeeyongeza some other day for now mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. abakyala wereso omuyomba inyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kiba alina guno omuggo gwa musa waitisita bibiya mu detergent waliwo wanangabye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange